Abatuuze ku kyalo Buzi Mugombole Nakisonga mu DC Mukono bakoze effujjo mu bakubidde abajaasi ne basaveeyo emigo nga bano babadde bazze okumeetakiriwe zaako yiika 11 era nga lyali lya mugenzi Yakubu Sekuya Nsanja ng'ono yali alikweka mu mannya ga muganda bategerekiseeko kidda oluvannyuma lw'okufuna amabanja. Kitegerekise nti abantu bano bonna baafa era nga abagugula n'abazzukulu omuli Henry Sensuwa ng'ono mutabani wa Molodokayi Muddukanyi era nga gwe yasikirako ettaka lino wabula bba abazzukulu b'omugenzi Yakubu Sekuya Nsanja okuliko Siyamuluya n'Ensanja Kaliga be bagambibwa okuba bannannyini ttaka abatuufu. Abatuuze be bamanyi naye yonna Sensuwa yabatwalaganyiza ng'agamba nti ettaka lirye. Naye omusajja oyo Sensuwa ye bubbi talina bwannannyini wano. Yajja na buzinga abuuza wabe baziika nannyini ettaka eryo. Bwe bettaka lyadde lirye nga z'okuba kiyamaani abaddeko abatuuze tubaddeko lwaki aleese abajaasi. Okufuna ekyapa basooka kukubisa ttaka n'olyoka ofuna ekyapa naye ye yasooka kufuna kyapa. Abantu olukaaga oba omutwalo omulamba abali ku kyalo kuno tulagewa ng'ate tuli bannayuganda ffenna twazaalibwa kuno. Abatuuze olulabi basaveeya nga bolekeddwako abajaasi kwe kutya nga balowooza nti babatunze kwe kulumba abantu bano okubannyonnyola kiki ekibaleese ku ttaka ng'ate ensonga zikyali mu kooti. Abatuuze abasoba mu 7 batemye emiti ne baggala amakubo nga baagala abantu bano babawe ebiwandiiko ebibalagira okujja okupima ettaka era abatuuze bano bakutte emiggo amajambiya n'amafumu nga wewawera nga bagenda okubatematema era okwokakana basinza abajaasi amaanyi ne babatambuza okutuuka ku mmotoka zaabwe wabula omu ku bajaasi nga abadde kapiteeni akutte ekkaadi ya munnamawulire waffe ng'amutangira okubakwata ebifaananyi ekijja abatuuze mu mbeera ne balagira abajaasi bano okuba munnamawulire ekkaadi ye akole emirimu gye. Tugenda ku mmotoka zaabwe tubawerekereze kulajja na kino buli bajjajja na kiri Wakowa. Empapula zibawandiseeko omukazi obadde mwakapima mu lutuwe. Oba si kyekyo wabadde omu ku basirikale abadde agezaako okutiisa abantu n'emmundu wabula abatuuze ne bamwambalira era ekiddiridde kubagana nga wano abamu balabiddwako nga badduka okutaasa obulamu. Kyokka abamu ku bajaasi bano olwaba bannamawulire ne bajjamu ebyambalo byabwe ne babikweka ne basigala mu ngoye za bulijjo kyokka nga kino tekyalobedde batuuze kubakangavvula. Abatuuze bano bongedde okukola effujjo era okukakaranga ezimu ku mmotoka bazaasizza era nga balabiddwako nga beggalira mu mmotoka nga baabamu ku bajaasi abategerekiseeko amannya abalabiddwako nga beetondera abatuuze nga babakakkanya obutatwalira amateeka mu ngalo. Mutakufa leo. Omu ku basavi yannyonnyodde engeri gy'awonyeemu okuganyambula abatuuze era ng'avuddewo abeekokkola. Instrument zaffe zibadde mu mmotoka laputopu zibadde zisigaddeyo bazoonoonye kwegamba kabadde kaseera kabi nnyo. Ye ssente w'eggombolola Ssekikubo Mbalaka ategeeza ng'ensonga z'ettaka lino bwazimanyiiko era nga baakubayeko n'enkiiko eziwera okutuusa oludda olumu bwe lwagenda mu kooti era ne babivaako. Kimanyi nti baagenda mu kooti ne bafuna kooti order then ndowooza gye bali mu kugezaako okuimplementinga. RDC Mukono Major David Matovu yeeganya abajaasi bano kuba tebazeeko mu ofiisi okumutegeeza nti waliwo gye balaga era n'alabula abatuuze abakoze effujjo nti baakusibwa. Ina bachairman 5
mwina ba RDC mwina ba DPC ba diso lwaki mweyamba mwekka buli weyamba wekka okola ensobi buli wotunuulira TV lwogula olupapula lw'amawulire olutalo lwa ttaka ab'ebibanja n'ab'ettaka wadde okubaawo ekikolwa okukakkanya embeera eno ate abantu kati balina okusala amagezi kubanga embeera ebasuseeko era bino tukyabiraba nnyo. David Kalyankolo yakusakidde gwino ku lwa Bukedde TV.